ekyo ekyogubu tekigulinga ogwa masavu tekiddangamu okummanyira bwegayo kasente tekaddangamu okumponinga ako musimanyi kamponinga mboyoloja taddangamu eyandeta mu ndongo yono business ngiriamu ate kati ngenda bala kuti bagenda kuddamu kumanyira bayimbi bonna nga olutalo oluli ku social media sirwa kusaaga era sirwa muzannyo manager n'omuyimbi batabuse oluvanyuma lw'okubanga nti abamu kuba analytics oba abamu abakola like abakubaganya ebirowoozo mu biseera ebyenjawulo naddala mu industry etambula wano mu Uganda betumanyi bakakensa abaludde mu industry oba bebogerako sometimes baba binako bwino oba abantu abo baba bogerako baba bamanyi okuli omukulu gwe bayita Jenkinz Mukasa omulala bamuyita Eddy Sendi Kasuku n'abalala ab'enjawulo wabula Spice Diana olutalo lwaliko lwa Jenkinz Mukasa ne manager wa Spice Diana. Spice Diana avuddeyo n'aleeta bwino n'agamba kumbe omusajja ono bulijjo muyimbi bulijjo simanyi nti oba muyimbi yennugu emuluma najjayo video emyaka 6 taito bagiyita tugende nga kuliko views omutwalo gumu. Spice Diana naye najjayo video eye gyakola last year ndozeweza kati omwaka bagiyita sirire jula ngewezeza millions 10 bweddu nagamba nti bulijjo abantu bewaana naye nkumbe nga tebalina kibali kumbe ebyokuyimba byamulema kati yasalawo tumanyira bumanyizo bwatwogerera. Manager wa Spice Diana gwe bayita Rogers avudde n'atabukira Jenkinz Mukasa ne Eddy Sendi n'agamba nti awoninze Eddy Sendi nti addamu n'amuwoninga mbu simanya mbugwe Rogers simanya bikoze bitya ajja muwulira akamufaamu ate ye gwe bayita Jenkinz Mukasa manager Roger kyamukoze amuvumye bannange oba nkugamba ekyoma byonna ogenda birabaawo mu katamba akaddakaawo owulire manager Roger manager w'omuyimbi Spice Diana oba gwe twandiyise ajala namukwaya biki bigambo tibyavuddemu. Spice Diana jukira olutalo lwava ku motoka Range Rover eyo gyakamala okulonchinga ne bagamba nti emmotoka siye waliwo eyagimukulira buneeri endala bulijjo gyatambuliramu munayo siye ntwebuuza azijja wa sente zigula Range Rover nti muyimbi nti kale ate bo bano bagiwakanyiza kakati olutalo lwavudde awo. Spice Diana n'alyoka atambukira Jenkinz Mukasa n'amugamba ebbanga lyonna otambulidde ku booda tosobola kwegulira wadde kamotoka wadde akawa mukulu gwe bayita yantabukira bamuyita Mad Tiger alina Escalade agiteekamu omutwalo gumu n'ajoga ekibuga kyonna oba yagigula $8,000,000 we yatugamba naye nkadde olukadde naye ajoga asinga ndowooza Jenkinz Mukasa ate oba munange yatambulira ku booda. Bino nambiina manager Roger ng'abyogera ng'atabuka mukitegeera. Spice Diana bino byonna yabyogedde mukitegeera n'amulangira ng'awo alina ogubuto ogunene simanya gulimu simanya ki. Manager Roger yatumiza ekimotoka okuva e Kenya kijje kinunemu oba biki simanyi. Jenkinz Mukasa asobola kuba nga adda mu line bingi ekyebuuzibwa Jenkinz Mukasa ne Spice Diana
saako ne manager we bafaaki bonna abantu abasatu abo abana etugamba Eddy Sendi ne Jenkinz Mukasa manager Roger ne Spice Diana bafaaki luno lutalo lwakupowa oba si lwakupowa ye abange oba bali mu katemba nga banoonya kubanga bakuumira Spice Diana erinnya lye waggulu byonna bikyali awo tubyebuuza gwe naawe osobola okumpa ka comment awo wansi nompaka like ate onkyeyalingireko naye comment nkulu nnyo okuntegeeza oba okunkakasa nti bano abantu bafaaki bonna okuba nga beekuba okitegeera era Spice Diana agamba tajja kuzikisa mpaka Jenkinz Mukasa ng'atabuse amagye ga Spice Diana gali ku social media mama gatabuse kabaka mwanga geego abambatansi n'okutandika ogamba nti era views ozigula bikina biki tezisiza ddala mama gwe luno olutalo naye Jenkinz Mukasa azalangira Spice Diana ebintu ebyenjawulo mbu simanyi yatta omuntu simanyi bikoze bitya naye nga obukakafu simanyi oba babwina kuba nzijukira omukulu Jenkinz Mukasa ayina storage yakulako ku muvubuka oyo gwe bagamba nti yali muganda w'oyo eyafa wabweru w'ekikomera kya Spice Diana naye ne bagamba sima bamutidde mu kikomera kya Spice Diana naye nga bagamba nze ginawulirako mbu yafiira wabweru w'ekikomera kya Spice Diana kati Jenkinz Mukasa agamba mbu simanya yamutta kwegamba mbu sikati nze sina kyentimanyiko nnyo naye abatuwuliriza n'abatulaba mwandibadde mumpeza ensonga ne munkakasa nti ekituufu kyekiriwa Spice Diana omukyala no by the way ayina omutima omulungi because nze ndaba azakola charities ez'enjawulo mu bantu ab'enjawulo ng'abawa obuyambi ayinza okuba nga si kyali wange oba nga nze mwagala ng'omuntu because sinyumya naye oba manager we omusanga mukubo ne mubuuzaako tebigwa tamanyi nze naye nkola mulimu gwange bonna tebammanyi osegeera so nze wemba nkola story eno teriiko side mbu ate ndi ku side ya Spice mbu ate ndi ku side ya Jenkinz Mukasa ate oba ndi ku side ya Eddy Sendi oba ya manager Roger nedda ssebo njogera byempulidde ne byendaba ebizenga bitambula mu industry ya music ebbanga lyonna nga nzize following Spice Diana. Spice Diana by the way ye omuyimbi gwenyinza ogamba nti afuuse superstar nga mulabako bwenti because Spice Diana yajjira kayimba kaziza bafana kwepikira ako kapalaso oli kamasanyalaze ako kapalaso waliwo n'akayimba akalala onsanula yes akayimba ako by the way Spice Diana kiyajjirako onsanula ebiseera ebyo lwakuba sikyajjukira nali nakajje Kampala nga nakava Sakala so sometimes erinya zibu okulimakinga naye kyangu nnyo ate okulisuula oba okuli kujjako so omwana muwala Spice Diana naye muwako ka credit nti ebbanga lyonna lyabeereddewo mu industry asobodde okuba nga akuumirawo erinnya ly'okubanga weeriri mpaka sawa ya kaakano nga bantu bakyasobola omwogerako oba birungi oba bibi okisegeera as long as astandi nze naye nga nze nsinga mumanyako birungi byereere byakoledde abantu ab'enjawulo naddala wetudda mu kuyamba wankubadde nze kyaliteze sitera zibeeramu because mba siyitiddwa naye nga mbiraba byakola
mu bitundu ebyenjawulo. Amanya bampita ambassador wakabi omusunsuzi. Njagala onshalingire video eno esolo kubanga ategendera ddala wala sinakindi ne Spice Dan esolo kubanga emutuukako naye asolo kubamanya nti nno nange namwogeddeko kino asobola kubanga ategeera nti ambassador omusunsuzi gyali akwasaganya ensonga ze nga bulijjo okubanga ate zitambula bala naye nga mbagala nnyo abantu abasinzire e Saudi, abantu abasinzira Oman, Canada, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Turkey, US, UK, Netherlands, Sweden, ensi zonna ezibeerako zonna nzeeyanza oba nzeebaza okubanga zisobola okubanga ate kweziri nga ate zituwaakinga oba nga zitugoberera n'abasubscribinga buli lunaku mbeebaza nti mwebale nnyo kubanga musubscribinga ensonga eno zibe kubanga zitambula ddala bulungi nnyo. Nabagamba nti ambassador channel eno ate naweza na mwaka eri mu myezi bwezi naye speed gye tuddukirako ya kizungirizi singa mweyongera okubanga ate muli bayitirivu ennyo buli lucha nga mweyongerako buli lucha nga mweyongerako nga musharingako ne banne bagamba subscribing ebeyongereko tujja kuba ate nga tubaleetera ate ekisingo kubanga kinyuma omwaka guno 2024 nze ambassador tovaako.